Naku olwaleero tufunye obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obw'amazaalibwa ga Yesu Kristo n'omwaka omujja 2026. Katugende mu butereevu mu bubaka buno. Tubalamusizza mwenna, tubeebaza essaala ze mutusabira n'omukwano gwe mutulaga bulijjo. Naffe tubasabira. Twebaza Katonda atusobozesezza okutuuka ku mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo ag'omwaka 2025. Abantu baffe bangi batuusiddwako obulabe omuli okukubwa, okulemesa abeesimbyewo okutuuka mu bifo gye bategeka okwogera n'abalonzi, n'ebikolwa ebirala ebimenya amateeka n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Bannaffe ab'olukiiko oluvunaanyizibwa ku by'okulonda mu ggwanga, tubasaba obutavumirira buvumirizi nsonga eno, wabula n'okuyamba awatali kyekubiira buli eyeesimbyewo okutuusa obubaka bwe eri abalonzi awatali kulemesebwa n'okutulugunya abantu mu ngeri yonna. Ebikolwa bino tubivumirira kubanga tebiraga bugunjufu wadde enkulaakulana y'eggwanga. Ebyobufuzi n'okulonda abakulembeze bye tulaba kati bijjuddemu okuyiwa ensimbi mu ngeri ey'ekyeyonoonero, era twebuuza nti ensimbi ennyingi bwe ziti zivaawa? Okulonda okuyita mu mbeera bw'eti kuleetera abantu abatalina busobozi okutuuka mu bifo by'obukulembeze ne basooka okwesasula ensimbi ze bakozesezza mu kulondebwa. Ono ye kanaaluzaala w'enguzi n'okukotoggera enkulaakulana y'eggwanga lyaffe. N'olwekyo tubakubiriza okulonda n'obwegendereza. Enkuba ekyali ya mwero mu bitundu ebisinga obungi mu ggwanga, ate nga mu mwezi gwa Musenene n'Entenvu twandisuubidde enkuba nnyingi mu bitundu byonna. Kino kitegeeza nti emmere naddala kasooli n'ebijanjaalo omusana gubikosezza nnyo. Tubasaba okuddamu okutwala ensonga ey'okutereka emmere, naddala emmere enkalu ng'ekintu ekikulu mu bulamu bwaffe. Ne gavumenti tugisaba okwongera amaanyi mu kugabira abantu baffe, naddala abaliraanye awali amazzi, ebyuma ebibasobozesa okufukirira ebirime. Okukendeeza emisolo ku byuma ebifukirira nakwo kwetaagisa kisobozese omuntu wa bulijjo okubyegulira asobole okufuna amakungula amalungi. Twongera okuwulira abantu abalina abaana ababula ne bataddamu kulabika. Oluvannyuma tusoma mu mpapula z'amawulire ng'abaana abamu battibwa mu bukambwe obuyitiridde n'okubasalako ebitundu by'omubiri. Twali tulowooza nti ebikolwa nga bino byaggwaawo naye bizzeemu buto. Kuno kw'ogatta n'abazigu abaakazibwako ab'ebijambiya abalumba abantu ekiro. Tubasaba okwekuuma n'okukuuma abaana baffe naddala mu biseera bye tulimu eby'ennaku enkulu. N'abakuumi b'eddembe tubasaba okwongera amaanyi okukuuma abantu baffe n'ebintu byaffe. Tubaagaliza amazaalibwa ga Yesu Kristo agajjudde essanyu n'omwaka omujja gujjule emirembe n'obulamu obulungi. Nassaako omukono Muwenda Mutebi II Kabaka awangale nnyo Omuteregga.